Never know butasoma ki. Bebe Cool. Singa yali talina sente oyo mwana yandiroze. N'ebintu bino bituluma nti tebikolebwa bantu eggwanga lyaffe lifa nti foreign ministry esindise Bebe Cool ng'ali mu malaasi ambassador bamumiitinga n'amalaasi osibye ebiraasi mu t-shirt embwekuseeti n'ekijiini. You go in a suit. You go in a suit. This is now Put on a a diplomatic suit. This is now a diplomatic flow. Mwe teri abamanyi abayimbi ba Uganda teri abamanyi. Bobby Wine wano gwe bamanyi. Njagala Bebe Cool olwaleero aveeyo atunuulire ku Bobby Wine. Bobby Wine yamuleka. Bobby Wine gw'olwanagana naye olwanagana nali gase kati ebyobuyimbi yabivaamu tujja okubyogerayo. Yategese ekivulo ekyo mwana wa munene ensi emumanyi bajja muvumbagatira mu gavumenti eziddako olw'okuswaza ekitiibwa ky'eggwanga olw'okwonoonanga bizinesi z'abantu e Nigeria. Abantu basubulira Nigeria, abantu bakolya bizinesi Nigeria. Temusobola kutwepankirako nti mwe mukoye bowadomo mutegeke ebivulu abalala bakwate nga Bobby Wine ye mumukuba embooko olw'abantu okujja wiringire eno ebyana byammwe ate mulungaawe wali buli mugagga omufere. Binabuza muganda wange God's plan nti goine ebyama bya gavumenti gwe bakuuma mu bbaala. Military bwe yazingako ekifo kye baalimu naye yaddukira mu ttooyi. Kakati Kanyama yali amuyamba ki? Byamaalo yali amuvaako oba mutabani wani oyo ne mugamba God's plan. Basanyonyi ba Lewis bafuukidde President Museveni nti terina akutte Kasaala amuvaako amabega. Gwe kyama ki ekya gavumenti ekikuumisa ne mu ttooyi? Bwakwata toilet paper bwayingira ttooyi ono bwawerekera. Naye obwavu buno mujooza abantu. Tukoye jogo Ela tukoye bisoto Twakula tumanyi President kitegeeza musanvu Watuziba amaaso nyekantuntunu Emyaka mingi ngo twesibyeko yenze Kanka Kapita yenze producer wa TM9 television ate era nze gwe owulira eno kuba nze presenter mbaagaliza ebiseera by'ennaku enkulu ebirungi tutandise okubibaagaliza nsimbudde butereevu byokoze bimala katushuseemu bimala byofuze bimala musanvu obeewo ayagala okulanga naffe wakugamba mu festive time eno obubaka obwongo obuwulira jangu gwe munna business tukulangire nga tusinzirako online. Ennamba z'amasimu nzibateerangako buli kaseera nsaba muzeeyambe mpeereza obubaka obwa email obubanga oliwa business ayagala okugiyisa ku email n'ekirala. Kyesitalo musajja common man abeereyo Kamuli. Musajja ono yatuwa ekigambo ekyo mujje nga mukigoberera paka 2021 agamba atya there will be nothing to declare and nothing to hide. 2021 wayinza obutabaawo kyakulangirira ate wayinza obutabaawo kyakukweka. Ntandise program y'olunaku olwaleero oli ku TMO online television nga bulijjo. Yenze Kanka Kasaidi eno kubaweereza. Saidi eri bwoba mupya oli yetamale Mirundi Junior muzzukulu wa Mole Namatovu Mirundi saako John Mirundi mutabani wa Tamale Mirundi Senior. He comes as a youth activist and a noble activist of People Power who supports Bobby Wine in the forthcoming elections. Saako ne mission bambuuza lwaki mugiyita mission ekyo nno nakyo kinaaba kirala. Kagende butereevu Watamale Mirundi Junior ababuuzeeko tulyoke tutandike programu yaffe ey'olwaleero. Mirundi muzzukulu wa Mole Namatovu Mirundi baŋŋamba bw'atalaba muzeeyi yanga naye akola ekyejo bw'atamulaba ayinza okuzira emmere. Jajja mwali talina mutawaana. Maama ali atya? Maama mwali Florence Tamale. Ye maama wange mwagala nnyo kubanga bamukubira amasimu babatiisatiisa bagenda ne bamugamba nti owange gundi kye yayogedde olwaleero so ebintu bingi but they have always been there, they have supported me amidst threats. Family yange njagala nnyo baganda bange ba Winnie Bridget gobamanyi so nze ndooza nti buli omu alina purpose gy'alina okuzannya ku nsi n'okulaba nti tuyambako abantu okwogera ebyo ebituufu. So
Badde bulungi nnyo abannopo tutambula campaign twazizeemu mukama waffe yazzeeyo ogwokubiri era nabagamba luli ojjukira naga talina kyagenda kujjayo taddayo era yasoose n'atumayo baloya n'addayo ogwokubiri so byebyo biriwo generally naye nga ndi fine nebaza abansupporting abasupportinga foundation yange ya Lift a Child Foundation gyempitamu okuyamba abaana nebaza abampa emirimu mu kampani yange ya Unicare Safaris Air Tours and Travel bebale nnyo bebalire ddala osobola okujjawo ebukoto ku racers ku kirabo complex we waliwo office zaffe ne twongera okukola business ne twongera okulaba nti tusobola okubeera mu ggwanga nga buli omu asobola okufuna ate nga buli omu musanyufu mpulira generally okusinzira bumbadde mutambula bingi ebibadde bitambula principal wa mwamuyita n'engeri campaign gye zikoleddwamu zibayisiza mutya abawagira people power ekisooka kyensooka okwebaza abannayuganda bwe butakola fujjo mu bitundu bye tutuuseemu sinnalabayo alipoota egamba nti abantu bannopo babbye ebintu by'abantu weewaawo babba engoye zaffe recently balumba ekitebe era abakola effujjo mu kwekalakaasa okwaliwo baadi ba gavumenti nga bambadde engoye za people power ne basaba abantu sente ne boonona ebintu which I think that wasn't right naye nga tebaali bantu baffe secondary ebyalabika ebyo engoye ezabbibwa nga balumbye ekitebe baali bagala zeeyambisa kuvumaganya kibiina kya Nuupu era poliisi terinayo n'omu gwe yali ekutte mu baakola effujjo eryo okulaba nti kuba effujjo lyali either side waliwo abaasibuka empisa abannayuganda naye nga tebatumibwa Nuupu naye nga bali mu ngoye za Nuupu era nga beerimbise mu kibiina kya Nuupu ne tuba n'abakuumaddembe nabo abaakola effujjo kubanga kye baali baagala balumba abantu bakuba abantu banyiige ongere okutta abantu ekyokubiri tuyise mu challenges amaanyi waliwo ebitundu bye tugenzeemu nga ba RDC benyize mu byobufuzi bye batalina kubeeramu ng'okuyingira ekitundu ate omala funa clearance wa RDC ate nga electro map road map we yali efuluma isi ye manager wa Kalulu teyabalaga lori yabwe ba RDC bo teyabalaga amwera saagirabamu nti bona yingira ekitundu osoka kwebuuza ku RDC secondly tulabye fujje teeketeeka okuva mu bannaffe ab'ebibiina ebirala n'okusingira ddala ekibiina ekiri mu buyinza organized violence ne bakwata abayaga ne babateekawo batume ew'okusula era ebiseera ebimu badde mulaba nga Bobi Wine asula mu motoka presidential candidate omulamba n'akeera ku makya n'anaaba maaso nadda mu message y'okunuuna bannayuganda tulabye ebiseera bingi nga venues zikyusibwa nga EC yagamba nti ogenda kukuba ekaceeka ku kisaawe kati ng'ekisaawe ekyo kiriraanaganye markets towns ebintu bwe bityo ne batudivertinga ne batugamba mugende mugikube mu nsiko wabula ng'ensiko eyo gye batugamba okubamu teri gazetted bulungi nti abantu tusobola bakola ki tusobola okubayita ne batuukayo ate ng'ebiseera ebimu ennyendo mpanvu gy'abatugamba okube enkuŋŋaana ezo secondly engeri gye wali nti Uganda landscape yayo ebimu bibira abikola security threat y'amaanyi nnyo kwaba babagenze mu campaigns kwa campaigns ezimu zigwa saa 11 so tulabe nga Bobi Wine atambula ekiro a third force can eliminate him kati awentuyene nebuza security ya Uganda because it's the role of the EC to protect Bobi Wine because he's now a property of the EC so ebyo byonna ebyo challenges tuziyiseemu tulabye okuttibwa okw'abannayuganda kulale zino effujjo violence yennyini alimu n'okufiirwa obulamu ku avoidable circumstances so campaign zino zibadde za kusoomozebwa kwa maanyi naye nebaza abannayuganda nti ne babagaana era basigala bajja because it's their right constitution olonda omukulembeze gw'olabyeko si muhiyase it's your fundamental right tetwagala tuteekawo president nti abakulembeze tujja balonderanga mayumba nga tetubalabye because you must tell me what you are going to do for me. Of course I must see you in person. I'm the biggest stakeholder. These elections are not for Bobi Wine, are not for Mr. Museveni, are not for Amuriat. The election is for the people of Uganda. And if you deny the people of Uganda their right to identify with the leaders they want to vote, then that's against the constitution, that's against the law. But kubanga tulina ekireese obuzibu mwami Kankaka okweyagaliza ennyo tulina abakulembeze abeeyagaliza ennyo mwami Museveni yagamba nti we munaatuuka ogw'omunaana nga covid
ayambuse tetujja kubeera na kalulu ebyo yabisuulawo dda kubanga alina bana bawujirizi b'obunyama bw'omugahaamu leero kano osobola okukawangula. Secondary ebyuma emulago ebisizibwako obalwadde ba covid 25 kakati ate namba zeeyongedde kyovula nga abantu bangi bagenda kufa. Era ojja kusanga omunene omwakuba essimu ebyo ebitanda mu bintegekere. So bw'otuuka emulago n'olaba health sector ya Uganda n'olaba covid engeri gye yeeyongeddemu n'akalulu ke twayingiramu nga si kateeketeeke bulungi byonna biba biruma mu nnansi. Njagala okutegeera principal wamwe bwe yagenze ku electoral commission yaweereddwa warning nti singa addamu n'amenya amateeka ajja kubanga agibwa mu reesi y'okuvuga M7. How did you take that instruction? Nze nandisuubidde Bobi Wine era ne oluli namugamba nti talina kyagenda kujja ku issue. First of all, Bobi Wine, if you say that Bobi Wine is violating the COVID restrictions, but we have seen ministers doing so. Ate bo ne batakwatibwa Honorable Kasolo ne bamulaga ate we yakuba olukungana wafiirawo n'omuntu. So ekyokubiri Bobi Wine kyatagenda kufuna mu EC we all know. Era meeting yagenza okugwa nga tewaliwo kye tutuuseeko. Nga byabakama justice yasulawo omulimu gwe nga ateekateeka akalulu kano nga akuba road map nga alina obuvunaanyizibwa ku kalulu kano ne yeegatta okuba eddoboozi ly'abakuuma ddembe. Because byabakama, the army is a separate institution, the police is a separate institution, and they also have your roles. In fact, mu roles ezifuga EC chairman sinnalabamu nti ojja kwefuula health worker. The minister of waliwo akamotoka ka minister akatambula naffe ku campaign. So the minister was allocated the money. These are different entities and they all have different roles. But because Byabakama is the manager, I do believe waliwo abali mu byokwerinda bagala kati Byabakama yafuuse mwogezi wa ministry ya health. Gulyo gobwa manager yaguleseewo. Because at the end of the day, if you tell Bobi Wine nti violating SOP. Yes, ezezateekebwawo. First of all, bali abalala obakoze eki ba minister abadde baziviolatinga. Babebekulu abakuba enkuŋŋaana eggulu obakoze eki. So the law cannot be one-sided. Ne Bobi Wine naye bambi musajja wato mpozi nagamba ng'omukute n'omuteeka ku Kitempo National Game Park. But akalulu kano lwaki twakateekamu nga tetwagala bantu bakuŋŋaane? Because people will come. Ekyo kyali mu ntandikwa. Mwami Byabakama ne tumugamba nti wagambye nti abantu bibiri yasooka na 7 nti be balina okujja kulala ne tumubuuza watudde naani. Oba wavudde buvyeri. Kakali Mwami Museveni bwe yalabanga enkuŋŋaana z'abantu 7 ba elders mu bitundu gy'akyala basukkamu naye kati twekyusizza bali bibiri. Ne tubuga ate wazotya ku bibiri. COVID yakyusizza mu nkwata. COVID yakyusizza mu nkwata bali 7 kakati tuli ku bibiri. So at the end of the day akalulu tuli mu kalulu akali katali kateeketeeke bulungi. Era nze kuva mu ntandikwa nabagamba tetutegeka kalulu kano. Because one, Mwami Kaka Kasinza kutuula wantu kwa COVID waali. Ate mu bungi. Naye olwo government gye yalina okuzannya as an entity. Okulaba nti because yesinga okubeera ne biggest responsibility. Of course is the stream body. Yes. Kakati oyinza kutta abantu 5 n'ova onoga nti asifa abo abasse. COVID ye yabasse. COVID yakatta abantu 280. Naye olaba violence abantu abakafa mu violence n'ebikono n'ebintu by'abantu. Okuva ku primaries zaabwe. Effujje teeketekere tujja kutulaba abantu nga bafa property yonooneddwa. It can't be COVID. There is somebody who is using COVID okweyagaliza obuyinza obususse. David Muhoozi ono nga yakulembera amagye commander in chief yagambye musaaga kano sike kalulu akasobosa okubeerawo nga amagye weegali. So mulemereddwa okutunuulira bekikwatako timwekwasa UPDF. Kituufu aba people power mwekwasa UPDF okweyingiza mu byobululu bino nga ye bwe yagambye mugyekwasa bwekwasa kuba si gwe gusoose UPDF okubeerawo nga waliwo obululu. What is so special with this one? The only issue that I have n'abantu abo mawanga amalala kubanga Uganda si yetegesa siyesoso tegeka akalulu. America yategeka akalulu. Burundi yategeka akalulu. Ethiopia yategeka yayongezaayo. But Tanzania yaronze. But Mwami Kankaka, the history of countries, President Museveni yachogerako kwa Al Jazeera yaga, we concentrate on the who, not the what. Because the what gives us the who. Abana Uganda tebakitegeera.
Kwana yayina ebyamagezi byayogera. Mpulira. The history of countries varies from their history. Ebyafaayo byabwe. Ebiseera ebisinga bye bibawo ekyokukola mu kiseera ekyo. Mu Uganda eno, Tanzania yasobola okutegeka akalulu mu COVID. Why? Ebyafaayo byabwe. Chama cha Mapinduzi badde mu buyinza ng'abantu bagikiririzaamu. Because Ali Hassan Mwinyi, Julius Nyerere, Kikwete, Mukapa, then ogateko ono Magufuli aliko. Abo bonna abakulembeze benjogeddeko baali tebeyagaliza buyinza. Okweyagaliza okusussa okw'obuyinza. That's why Tanzania ekyusiza abakulembeze democratically. Tanzania nesigala ng'eri stable. America eriyoba mu 8 oba bameka. How many are they? Binga Museveni yaliko yeka. Yes, balinganga basatu balinga bana balinga. So America bo balinga mwenda. Kakati munnange. America yo custodian of democracy. Nabo balina history waabwe. Nti Trump okuvaawo nagati akalubane tetugenda kategeka abamenya ennyingo musemateeka waabwe gwa respecting the banga dene. Era ebimu ku byassa Jeff Kennedy byenchakkiriza nakati. Jeff Kennedy America baamwagala nnyo nga yagala kukwata mu constitution eyo. Jeff Kennedy n'akola secret service. Jeff Kennedy n'agenda Berlin ku Berlin Wall abantu 5,000 ne bakuŋŋaana n'agamba ekisenge kino tusobola okikuba kati. Olwa provoking sematalo owokusatu. So there is a lot of things nenga bisinzira kuki. Kakati America can organize an election nga America because of their what? Their history. Their history. Nti balina ekyamanyi ekyokuprotecting. Secondly, America is the custodian of democracy. Democracy waabwe batandika omuzanyirako ensi eyuuga. Abatakyalina monopoly ekuba. Kwa America si member wa ICC. Naye kuba ate abalimu. Ate atawasa. Akuba abakola ki? Abali kumbaga. So ya America. Nerwaki abantu baji respecting because of their history and their democracy. Kakati e Burundi yategeka akalulu. Ba president mwenda bali assassinated. E Burundi 9 presidents assassinated in Burundi. History waabwe mubinyo in that. Okubeera omukulembeze Burundi nono naye Nkurunziza yafudde abonnomoki circumstances. President okufa COVID. Ngaba amacha bawona. Mpulira. Nakyo kyali kyewuunyiza. Kyali kyewuunyiza. President omulamba. Yakwatibwa COVID. Ye yakwatibwa COVID. Yafa scientific. Ng'omulangira w'Obungereza myaka 7 mu emeka. Charles. Ye yawona. Ye yawona. Lwaki bano tebakubira kubeeri. Nkurunziza yali avuga kagaali n'adduka. Yali asamba n'omupiira. Yali akola exercises. Kwa mulijjo eno yabadde asinga okuba fit. COVID n'amutta amangu ago. But you must look at the Burundi's history. Okitegeera. Kakati nabo balina otegeka akalulu ako olw'okutangira ekyo ekibamba ekyandibaddewo. But in Uganda, singa President Museveni His Excellency tehabulwa. Yali awuliriza nga teyeyagaliza nnyo buyinza myaka 35 nga asobola okutula ne ba political players bonna because ba meetinga mu iPod ba Bobi Wine baani bonna bamawo nene mbuza nti ebiteeso bya iPod biddayo mu parliament biyite. That means Uganda yinza okwetaaga Senate gye bujja. Senate eno ekolenga ku birowoozo bya entities endala. The Interreligious Council etula bya birowoozo bye bawa bikoma mawulire oba twetaagayo implementation body dala ezo organizes ez'amaanyi ezo abantu ab'obuvunaanyizibwa mwe batula ne boogera. Cultural Leader Forum, Interreligious Council, Interreligious Council, Cultural Leader Forum. So we need the Senate whereby these iPod ebirowoozo ebiva mu bantu abensa bigende nga mu Senate kuba tebigenda mu parliament kubiteesaako. So what am I saying that Mwami Museveni okweyagaliza obuyinza history waffe abadde agarantinga akalulu kano okubeera ka free and fair. Kuba emyaka 35 I believe that tulinawo ku institution esobola okugarantinga democracy. Naye amagye the arbiter, because the army is a referee, the arbiter. Mwami Kankaka, twandibadde tukola poliisi ya isi nga yeewulirizibwa ekomandingibwa isi. Tosobola kwogera ku independence ya isi mu kiseera kino nga gyonna emivuyo egigenda okuva mu kulonda. They cannot cancel candidates. They are saying wait for court because Bobi Wine tebasobola mugobamu ate bamugjamu batya. Mwami Kankaka RDC kasitayingira mu kaluluze public servant oba mukwatirawo but kan byabaka ma command the arrest of an RDC
simanyi omusirikale asiiwuusa empisa Issa egamba Bobi Wine okubeera ali ssaawa 3 ye DPS amugamba tajja kubeerawo kakati ebiragiro biva waani so in a situation ng'ebiragiro tebiva wa justice by'abakama kakati Issa eba yakyuse n'eddembu ya kyova olabanga amagye taking over. So however much David Mohoz denies it, yes, the EC has no capability to control the activity. To control the activity in the election of that's a weakness. They have no capabilities to control what is going on in an election because first of all the EC doesn't have a EC police. N'ensenda nazo zibeera ne poliisi yaki y'ebyokulonda bwe tuba twasobola okucreatinga ba prime preventers a million zisoba mu 10 twandibadde tusobola okubuwa isi nga bagoberera justice by'abakama nti ba candidate baffe tubakuume nene justice by'abakama basirikale bye yawa Bobi Wine babakuba recent n'omu yavaamu n'omusaayi kakati isse kuwadde bakuume olwaleero because the army is the overall. Orders are from above. Orders are from above. We don't know where. You don't know where you are going. And you cannot organize and manage an election where you don't have monopoly and power. When you are just a spectator. Because I believe Byabaka must be a manager. Never to run a company, the roles of a manager. So this has turned him a spokesperson of the army. Of the army and the COVID and the Minister of Health. Because secondly, okutambuza abantu ogenda mu constituency endala ne bakitegera nti transporting abantu ogwo musango secondly byabakama walemeddwa isite kyawa ba candidate sente ebawa security yokka edda yabawanga sente n'emmotoka na buki kakati isite kyabawa kati omufugira ku kinga campaign za Bobi Wine abazi supporting abana Uganda Bobi Wine kati onamufuga otya Luli isi yali ebafuga olwa sente gye bajja sente emmotoka nebawa buli kimu ne kati Bobi Wine atambulira mu yiye amafuta yageegulira gwe n'abasirikale be wamuwa okukuuma toba controlling kati Bobi Wine are respecting justice byabakama kuki kubanga as a justice kubulamuzi mnandisuubidde nti olwaleero mwami byabakama kyeyandikoze kugenda maki yawandiikira nze kyasinga okuneewunyisa yabawandiikira ebbaluwa n'abagamba bannange amagye ne poliisi ne gamuddamu birala ng'ebbaluwa esesa tuli miti dati gwe olina kubeera manager n'ensi yasoose ne baakasujja baabiraba kasujja we yali chairman wa electoral commission no baabiraba nga tebalina monopole mu kuprinting obululu olwaleero njagala kubuuza justice byabakama wabaddala ayagaliza Uganda n'ebirungi tenda y'okuprinting obululu okugiwa amakampani yagimanyako yaginamu omukono twawulirako nga bakayana twalabye bululu bwe bujja bana abapapa tebagenzeeyo because oba process baje kujjamu ate kati obeera ota speculator so bannaffe tuyina bingi nnyo bye tulina okukola ku electoral commission ezo kyovalaba nga European Union babuuza did you fail to send a representative to watch the bringing in oba mwali mwewala mateeka no in one of the reforms that mu kalulu akaddako wasoma ruling y'abalamuzi wagisoma eya 2026 ruling y'abalamuzi mu kooti yagamba nti tukkiriza akalulu kabbiddwa President Museveni yawala 2016 illegalities zino ezibadde mu kalulu bannange teziddamu kubeerawo era ne bawa 10 points ezirina okugobererwa mu kalulu akaddako European Union nayo neewe ensala yaayo nti according to African standards I don't know the definition of African standards whether when it is American standard that is free and fair but when it comes here it will remain an African what? Standard. Mami kakaka olwaleero President Museveni funding ya AU bagisazeeko walaba ne recently nga batadde sanctions ku bakungu b'amagye why omukulembeze waffe ne parliament tebaateeka mu nkola reforms ziri nti isitekoma bukomi kubeera independent isitekoma bukomi kubeera speculator isitekoma bukomi kuba road map but even in the consultations that were held abamu tebakola consultation bannange an election is not an event simbaga it's a process and if you're going to challenge the illegalities and this election you are supposed to go back ku consultations ezitabaawo ezo zonna illegalities
You are going to go back. Bobi Wine bamulemesa ogende Masaka. Road map ye yafa. Tebamulemesa kubanga teyalemererwa. Wabula ab'ebyokwerinda bamukwata ne bamusiba. Kati eyo yonna process oba ogitta. Because ne road map teyagobererwa ate it is fundamental. Yes. Consultation is their fundamental. Kakati if Byabakama failed to organize consultations before even this process is happening, the whole process is happening. Byabakama cannot manage campaigns as it tense ways it. But nze Byabakama Simonenya bado Ruchigundo yabalanga 1 + 1 = 11. These people were very intelligent people. But because of the system, because Mr. Museveni has not mastered the art of democracy, yakyali mu buyekera. Kakati in absence of judicial court ezafo kubanti zafa nga basa Owinyi Dolo olwaleero ye chief justice nga Buteera yadda wali mu court of appeal emisango gyonna givudde jaba MOP jidda wali mu court of appeal ogwa president Rugera inga bonna baliko ku musango gwa Besigye abo bonna abasatu nono justice Byabakama justice Byabakama was a DPP mu musango gwa Besigye ogokwata omukazi after 2 years kakati babanga bagenda solo to be a case eyokwata omukazi for 2 years. These guys are funny. So what am I saying? Bobi Wine has played his part as a presidential aspirant. There is nothing he can do, but the CDF must tell us the people abatta abantu because amajete gatta abantu okutta omuntu oba weefudde omulamuzi. The army should not sentence people to death. Even when somebody is not putting on a mask, he's supposed to be taken to courts of law to get justice. But because waliwo kubagana, there is miscommunication. No sanga bamajenga Bobi Wine bamuyisamu amaso. Man, this guy is a presidential candidate. Nenkwata je mumukwatamu. Wano mbabazi bamuleteranga kabangali nga tatulayo nga bamugulira lugirwa amaso. Kiki kyotasobola kukolera Bobi Wine? Olwaleero nalabye Felix Kulayigye mwagala nnyo. Yagenze Bobi Wine wawangula obuyinza mukubira salute because he's a head of state. Ye Felix Kulayigye mentality jaina lwaki abalala sije bayina. Kakati the CDF, you have created the parallel army, the LDUs. The law in a counter-terrorism. Counter-terrorism. Tebagikolera bya kalulu. I'm just imagining how counter-terrorism section. Man is the ballot papers. Can you imagine? As if ballot papers is a bomb. Terrorism. Election is elections. Terrorism. Counter-terrorism. And you see, our security agencies, when we are training them, we don't concentrate on social intelligence. They are trigger excited. They don't know how to handle civilian campaigns, the relationship between them and the civilians. Kakati counter-terrorism. Nojayo land forces. Eyambala green. Kubanga yeru ajokulira ayagala okulaba ku bantu nga bafu. So man, the CDF should go back and retrieve and read the role of the army in an election. Give so much money to the police. Nebo gena mu defense committee. Muwanga jakulira honorable Muwanga. Jakulira. Olaba obututimbe n'obututimbe bwe sente. Bwe tuwa obukugu bwa police. Kakati America ezze. Babataddeko sanctions because babadde two things. America bwebe sobola okuteeka sanctions ku head of intelligence wamwe akahundaho wasiye mwayi kandwa naho eggwanga liba mukati abaga kwenyindo za government akandiho so eggwanga liba mukati abaga era be bataddeko sanction yo jagendo balaba nga baluyirumu kakati America yoke je tuyambe but in mulongorani eggwanga lye liba lifiirwa. Of course. European Union ebagabye tetugenda kubawa sente buli polling station twetagako omuntu wa European Union. Buli polling station European Union yabagambye. America nebatekako ne sanctions. Okutta Pompeo Secretary of State wa America avona tweeting. Nagamba nti okutta abantu ekyeyononero. But lwaki tutuuse ku mbeera eno? Because institution zaffe zaagaana okuteekawo communication. Bobi Wine we bamuyita jja. Nze nandisuubidde nti CDF
n'abakungu b'amagye bakolayo dialogue. Nze njagala nnyo okuteesa kuba okuteesa kwe kujja okuyamba eggwanga lino. Newe muba mukyalina mentality ti Bobi Wine mumulaba ng'omuyeekera okutta abantu ate ne mubakompensatinga. Gwe ensi ki gy'oli osazega president atta abantu n'abakompensatinga. Bali balina okufa. Yatambula na muwala we. Waliwo section y'abantu erina okufa. Era mu be batta oliramu omwana wa Jeno, waliramu omwana wa minister. Anti bote bekalakasa ngamwe. Anti okwekalakasa, this is a peaceful demonstration. It's our right. Mpulira. A peaceful demonstration. A peaceful demonstration. Abantu balina okulaga obutali bubatevu baabwe. But ekizibu ekiri mu ekyo n'abantu nabo tebalina kuteekawo mbeera nti Bobi Wine takwatibwa. No, Bobi Wine is a Ugandan. Akwatibwa. But in which circumstances? Omukwatidde ki? Omukwatidde ki? Talina kyakoze omutawaanya oba alina kyakoze. Talina kyakoze kati omukwatira ki? Mu COVID regulations sooka okwate ku baminister abali mu primaries z'enaalemu ezafiiramu abantu abasoba mu 3. Abo sooka obakube munda. Kati Bobi Wine omuleete ensekkirize. Wano bamukwata mu Arua emmundu yafuuka nga kondom ne ice cream teddangamu kulabika. Bajeegaana. Koti masho nemuta. Kakati institution ezo bwe mbaba zi. Lero mwami Museveni waga nti Christmas ya 25 December. Abantu bakikkiriza baddeyo kalenda yaabwe. Kakati mwana wattu buli institution ena lolo ey'okuplayinga. N'amagye galina lolo ey'okuplayinga. Naye amagye tegasobola kutta abantu 56 ne muvayo mu bakompensating. Njagala kubuuza Tamale. That's so wrong. Njagala kubuuza Tamale Julia. Waliwo issues ezayitawo jjo. Simanyi mutya bwe mwazikwata. Mukulike ekoboko. Ekoboko twalaba ekintu kya people power nga kyamaanyi. Naye waliwo omukyala mu government eno. She once said that she is the gateway to Koboko and people power will never appear. How did you feel ng'ebigambo bino mu dismisses? Yes, some people give themselves exaggerated importance. Manyi mulimu b'enaalemu abalowooza nti bo bamaanyi nnyo. Era abamu babadde boogera ne ba RDC bagaane Bobi Wine. Ate ne wabaawo ab'enaalemu abakkiriza Bobi Wine okuba enkuŋŋaana. Waliwo ekyansasa ab'ebusoga badduka ewa sipiika. Rebecca Kadaga honorable ne bamugamba Bobi Wine atusensedde wansi yonna. Kakati sipiika yakkiriza Bobi Wine okuba olukuŋŋaana ewuwe. Third in authority. Atula ku lukiiko lw'enaalemu kati gwanite. You see, some people give themselves exaggerated. But mu kifo ekyo twawagira ow'enaalemu. One, because people have failed to identify the ideology of NUP. The ideology of NUP doesn't say that ab'enaalemu bwe tukwata obuyinza tubatte. Sigirabangako ng'egamba nti mwami Museveni bw'anaava ku ntebe tugenda mu persecutinga. Tumutwale tumusibe. That's not what we believe in. We still believe that everybody can play a role in the democracy of this country. That's why Bobi Wine abadde mu parliament ng'ayina n'abamuwagira mu NRM. As a member of parliament. That's why ababaka abasinga obungi baguze ideology ye. Because it's not like a message. Bobi Wine is not a radical. Kano yayingiranga ekyo kano ng'omukwato otya n'akolawo okutuwaaka ensula ebeera ku ki. But Bobi Wine musajja wa mirembe nnyo because he knows in sympathy mwafunidde. Ti abantu nabo batuusa ekiseera ne bagamba nedda wadde tuli b'enaalemu naye kino kiyiseewo. Nina baganda bange bawagira ne family yange y'enaalemu naye batuuka ekiseera nayo nagamba ekyo kyebakoze tekiriyo omusajja mukuba waaki amasasi. Ne bw'aba mugamba nti ayagala kutomera basirikale waliyo court temukuba live bullets. You are making him to become a martyr. So what am I saying? Ekyokubiri Bobi Wine ayagala nnyo abavubuka oba abantu basobola okukolagana nabo olw'emyaka gye nti ajja kufuuka pulezidenti olwaleero olw'emyaka gy'abantu abamu abeetaaga n'abantu abalina ebirowoozo ebirungi. Nze I don't believe that bonna bali mu NRM they are bad people. There are people whom you can work with. There are people who have experience. Nti neggwanga bw'anaalikwata tagenda ddefugana Bobi Yanga. Bobi Yanga ne bw'omuteeka mu foreign ministry. Kati nze nange ne bw'onteeka mu ministry ya commerce. There are people who should be there. That's why there are those that have gained experience. Yes, for over years. Yes. You have technocrats. We bali bajjako Omar Bashir ba technocrats baatula ebibiina by'abasawo abakulira ebibiina by'abasomesa abakulira different entities come together because that's where the elite class that can move this country we bali
abasuubuzi kasiita basajja bagagga kwagalana. So you need all these people, you need all these entities, and there's no anybody who can make a civil disobedience nga tabiina ebyo ebibiina leka basawo bagano genda malwaliro okumala wiki bbiri olabo ba government tegwe bye bakola Bashiru oba nemu kwa government ene investinze nnyo mizinga investinze nnyo Masasi nenga ba sectors endala. So what am I saying that the ideology of NOP, which I believe in, is to see that people who are moderate in the NRM can work with us. People who have the expertise. People who have and the have expertise. no political arrogance. Yes, people who don't have arrogance. My father is an NRM na yakubulira mazima. Amazima wegetagisa akubulira era yagamba I talked to Bobby Wine. He fights the wrong. Yeah. I talked to Bobby Wine recently. Namuga Bobby Wine kino kye wakoze tekiriyo kino kye wakoze kino kye. That's the country we want. Meanwhile, Tamale Junior wabaddawo, there is something making rounds on social media. In this country, mwazeemu omuyimbi omunigeria. Omuyimbi omunigeria n'akola concert etannalabwa ku bayimbi bannayuganda kubanga bo tebanasumululwa kola. So many questions are rising to the extent that they are now extending to diplomatic queries between these two countries over an issue jetusuubira ati yali baddewo. How did you perceive ekintu kino wakifunye otya? A Nigerian musician coming into a country for a concert without confidence or peace, with Ugandans being told not to, and Nigeria has to, and then the world, the social media is taking on heat from Nigeria. Why bulidde otya ensonga zino? So kamalirize n'ekiri kati nnyo. Ojjukira Bobi Wine we yakyalira mukyala Njuba ne bamutwala ne ku malalo g'omwami. Of course. Mwami Kalisa bwe yafa Bobi Wine yagendayo. Sheikh Muzata of recent is showing people that there is an ideology that people who have knowledge and they are radical, they are not radical, he can work with them. Ekyo kyekitegeeza era bangi nnyo bakyalidde kakati okuwagira oli owenalemu saasuubidde nti yabadde appreciatinga omwami oyo wabula kitaawe w'omwana oyo yali musawo nga w'amaanyi nnyo mu Northern Uganda kakati yabadde appreciatinga family nti family eno okuba recognizinga era Bobi Wine asobola Tabani Amini ne baakena singa tebatunda bibiina byabwe nakweyonoona genda Mwami Museveni kukola nabo bandibadde ku movement eyokulaba nti bakyusa obuyinza. So ekyomuyimbi omunigeria okujja wano ekisooka Mwami Kaka music industry yagwa ekisinza okuleetera ba celebrity baffe mu Uganda amannya gatugwako obugwi kakati amannya bwe gatugwako obugwi tetufuna ba handlers kutuyamba nze kipagisa Shiba discipline ye toyina byotamusangamu wadde naye yatandise okwonooneka ayagala kuyingira ebyobufuzi. Stay in your line sigala wooli kyomanyi osobola okuwagira Nuupu nga toyogedde wabula akaluluko ke tusinga okola ki okwetaaga. Kakati music industry eyo yagwira wa music industry y'abasuubuzi ebivvulu ebyo baani bannyini byo ng'okoma kulaba Abitex ne Bajjo nti baategese ni waliwo ababibidinga emabega eyo mu Kateni Powerful Warlords abateekamu essente alieza weekend ba Warlords bagiwamba. Nze bwe nalaba Dota wa president omu ng'agenze wa Ebrians okugulawo ebintu ebimu ne mmanya kyono si mwereere buli omu si mwereere. Eyo music industry eringa mupiira omupiira gwa Uganda kimanyi twatuukako nga tulina nagundi 2 liigi 2 Kabenge ng'ataddewo eyiye Mulindwa nga naye ayina eyiye. Why? Buli ekintu kyonna kasita kiyingiramu ebyobufuzi ne ssente ne kitasanga bantu bagezi nga kiwedde amawulire nosanga abasajja abagezi abali mu mawulire abagawandiika ba editor ninga bali mu black chip journalism
okukuwa sente okuba story ya minister ali mweleze ya bilioni 5 gwamali agenda kuwa kakadde kamu kati awo institution wezatandikira okufa oyina budget oyina bitex balwanagana olwa politics gwe batamanyi na jagenda kugwera mpulira Olia gambanga bwayagala President Museveni onayagala ba mobile utu ona takati abayimbi bambi sijja kubanenya nnyo besanze mu kizibu ekyo nti abafuga music industry bamaanyi embwa nagambye mukwano gwe Kasuku embwa tesobola kulwanagana na mpologoma ne woba ofa omukono tegustopinga train mpulira music industry bagita ne baleeta ebyo ebiteekateeka nti omuyimbi okuwandiika oluyimba mala genda wa minister lutunule munga mu nsi ki mpulira olwo bagitwala bano bonna ba producer boolaba abo bonna bakadeideyi bo balina ba producer abaabwe abalipoting ewaabwe Washington lwaki teyakwatibwa Washington abamuli emabega banene family emwava musango gwa lady era ye tebyagenda wala singa byasanga mulala yandigenze munda you were with me na fanti yango oli nange mpulira kakati n'olwekyo ogenda okwezanga nga music industry oba ogitunuulidde erimu empologoma Nigeria tetwagala kuba basiru procedures zikolebwa the man was on an invitation to Uganda invitation mwe mwennyini mwamuyita immigration internal affairs nemukooneramu airport the gateway of the country kati singa twaleeta terrorist singa terrorist ye yajja singa yatumaze mpulira kakati airport eyina okunenyezebwa omuntu ono yayingira atya eggwanga secondly immigration emwadde working permit omusajja basasudde n'omusolo bulungi nnyo woteri gye yasulamu bo bagamba nti it was a dinner after it turned out to be a lunch nga military yakikuuma njogera omunene eyakibidinga ekya kivulu mwogere omukyala mpulira mwogere bankube essasi mu kabine enkyaneme kudda mwogere musobola okulwanagana naye bali mu baveeko bali mu ntalo zaabwe the woman behind the concert is very powerful that the military gwe bwe tuba tusoma amagye fe abakuumiddwako ku magye tumanya the moment you find a person akuumibwa military police is a VVIP military protection unit kubanga protection unit we bagenze okola training batwalayo bafu kuba buli kibinjanga mumaze training ekijja ne kirondamu kati abasigala waawo nga tekibaagala tebasobola kutta muntu ekisayina kingi sabawa teyagisoma bulungi be bateeko kuuma abakungu kati wetaaga kyamaanyi nnyo omuntu amalanga akuma omukungu emyaka 10 nga tafulumyanga ku sasu binabuza muganda wange God is plan nti goine byama bya government bwe bakuuma mu bbaala military bwe yazinga kekifo kye balimu naye yaddukira mu ttooyi kakati kanyama yali amuyamba ki byamaalo ate weekweka mu ttooyi ate VIP gwe bakuuma naye kanyama naye nadduka mu ttooyi ate akuumibwa military adduka kakati ebyabwe byamaalo oba mutabani wani oyo ne mugamba God is plan basanyonyi ba Lewis bafuukidde President Museveni nti terina akutte kasaala amuvaako amabega gwe kyama kye ekya government ekikuumisa n'emuttooyi bwakwata toilet paper bwayingira ttooyi ono bwawerekera naye obwavu buno mujooza abantu kakati munnange obuzibu bwe bwajjira ku kivvulu ekyo gavumenti ya Uganda yali eswala ekisooka okwata omuyimbi oyo ne mumuteekayo mukomera is against foreign laws oli ali mu abaamuyita temusobola kumukwata ne mukola ki ne mumusiba mwandibadde mukwata omukyalo yali emabega g'ekivvulu ekyo eyaleeta ne military police emukuume ekivvulu kyali kikuumibwa military kyali kyabalondemu as you are arresting these people who are in Munyonyo a certain concert happened in Mashijoni Falls Lost and Rhyme happened and people were there as you are arresting people amabala agamu gakola gakuumibwa owakesisi eyagamba wano juzi nga bakola ekikwekweto nti kitwenyamiza nnyo nti abakuuma emirembe ate tubasanzeeyo ate nga be balwana ennyo amabala of course you are addressing a police naga nti directly the police is in charge of protecting the spaces zetutakkiriza so you are undermining
emirimu gyaffe as KCC. Kakati bana abayimbi olw'okuba nti nabo bagenze mu competition olaba n'abasamize n'abavubi balina ababakulira bannange ne wakasanke abaako waatula nti eno ye nnyumba yange tomujogera wuwe mwe babajogedde mu hofu taamu yammwe naye olw'okuba nti mukyalina babebe kulu abatategeera be basooka okuteekinga front newspapers be bateekinga bwe bajjako interview abayimbi basooka ne bagamba nti batujoze nnyo bakuba batya concert eno omunayigeriyo ye bakwatibwe tewayita nnaku 2 ate ne babikyusa firi oyo omunayigeria firi kati mwani anabalwanira senzo muulira engeri gye simanyiyo byakuyimba ebyo agamba abayimbi bo bajja kufa mbulira kubanga nabo bennyini tebamanyi kye baliko basooka kugamba akwatibwe ate kati mumufiri mpulira ate ekyabakyusisa ekyo bano ababawa ssente kati omuyimbi okukola show egundi video bukadde ani abuyina era olina genda kapeeka weefukamirire mpulira the music industry is ruled in kapeeka ekyo buli omu akimanyi waliwo ne gwe baakawa ssente yeekubeko enfuufu covid ono kyatulaze bagamba nti erokanga neetonya Nolaba ensisira zikola ki? Zenkanya emyoyo. Covid yatulaze. Mayinjaga tikibuyaga wali tikule nyumba boli manye ekiri munda abayimbi ne bakabira emmere akawunga kabbalamu. Abayimbi ne bakabira President Museveni. Abayimbi ne bakola ki? You are low. Ne security n'aba bikola bino bakimanyi temina kimujja kola kwate mwogeza lulimi olu. Kuba mayinja. Buli omali kubibye. Mayinja ye nyumba bwe yatikkuka. Ate igwe twalaba munda. Yego twalaba ekiri munda. Ye yalimu. Ye yalimu. Kakati eyo music industry ey'abantu abasoma. Abantu abali exposed tesobola kulwana lutalo neruggusa era bakyabakola ebintu bingi kwa empologoma wana ba taxi bali babagoba tebalemerawo we bali omanyi lwaki the body is strong ne wano ona ina amalala ona achika kapeeka ona avuga emotoka eriko saluti ona ate yaloza banne bo baloza wa kitalo center zijja wa genosale kakati atono bamuyita avume Bobi Wine kati mwava ku byobuyimbi wa mercenaries obuzibu bwa Bebekulu bwe buliwa kakati ye Bebekulu what is wrong with him Bebekulu goyinzo kuloza musiru ne Bebekulu si musiru Bebekulu akitegedde nti Bobi Wine ne Chameleone bamulesse onanonya bwa meya onanonya bwa president gogaba masati ate nafukamira n'okufukamira ekitibwa kya hamo bochise waliwo emmotoka zovuganga they speak Lakizarand power nga tewetaga kwennyonnyolako tochafukamira tekiraga bwetuwaze okufukamira mpisa yakuzibwa Obama mwana mulenzi sali yakulayo ne Obama yakyala e Bungereza n'asanga omwana w'omulangira William mwerabidde erinnya oyo omuto n'asikootinga amubuuze nga bw'obuuza omwana yasikootinga okusikootinga bakuyita batya mu yasitama amubuuze ekifaananyi ne kifuluma American media yali emusi a superpower president wa superpower onirizo okubuuza ono okubanga omwana wa mulangira so Bungereza etusinga ki Bungereza ate yewolene waffe sente muganda wange naye bali abasajja balina baki balina ba diplomats abahandolinga ensonga ne bajjayo ekifaananyi nga Bush asesemere Japan naga kakati ono yakola kibi nnyo okusinga ono ne baleeta ebintu bingi bye baleeta ebyali mu past ne batulaga ba past leaders weaknesses zaabwe kakati ng'Obama kyakoze si kyamaanyi because there is a comparison kakati Bebekulu y'obuzibu bw'ayina kitaawe Bidandi yali amukoledde foundation mwami Kakaka waliwo ekintu ekitagulwa mu nsi ye legacy ne bw'oba ne ssente nga zenkana ki waliwo omugagga olwaleero nga yeetaaga okumanyika omanyi lwaki abayimbi babeera mu mawulire ne bakola bisitoola ebyo bakyanoonya okumanyika naye waliwo omuntu mwami Kakaka abeera n'erinnya nga likuba boda ku boda teyeetaaga na kwennyonnyola ye Bobi Wine Bobi Wine afunye legacy nti ne mutabani we bwali baakuze nga talina kyali bwali tekako erinnya Bobi Wine Kyagulanyi Junior tobuuza kyekifugisa bwa Uhuru Kenyatta amawanga not because that bagezi legacy kitaawe gye yali alese mu society ya Kenya etagulwa Musalia Mudavadi wetangula
Kalonza Musoke, Moyi, mutabani wa Moyi, Gideon Moyi, atula ku mukolo naggumira ne bamuwa n'omuzindalo because bali abasajja bakwata abana bwe ne babatwala Harvard ne basoma ono Odinga kimukoze obi mutabani we Castro yafa Mandela ekyamukola obi family ye teyafuna mu mwana mugezi kufuga South Africa Thabo Mbeki olabyeko wagondi ngaagifuga Bazuma be bagifuza ate bakwano ba Mandela family yagana yagana okukapitalizinga kuli gaseta gulwa sente olwaliro mutabani wa Uhuru Kenyatta muzzukulu we akalulu kana ateeka mu 227 esente tekajja kubanga onavudde from nowhere kyovula banga lutwe Kenya bamutya nnyo nti ye ava ku street ne yerandiza yekka kati abasanze obugagga era bw'osoma ekitabo kye tayina alinga President Museveni tayina gwa wa credit mbulamu obwe kyerandiza kyemeza okubalayisi is not a man you cannot sign an alliance with Kenyatta abeerako n'Odinga nenga tasaininze ndagano na vice president wate kwa onamutya ono bemanyi nti Odinga ine byatasobola kukwatako ne onali shirudu kakati kye kugamba kiki Bobi Wine Bobi Cool fo tuba tumutunulira tetumulaba nga Bebe Cool tulaba ekifananyi kya kitaawe bidandi President Museveni waba yakwata Tabani Amin mutabani wa Amin namu okubeera deputy wa Yiso nakwata bana abakyala bannakiwala kinja batayimanyi nnyo na kye bakoledde nale munaba bwa minister gwe nakuleka ng'okyaga babimasaati oniringe there is a message in that aina kyakulaga teweekutte bulungi Oja gena mawulire gakuwane simanyo ina V8 ensi tetambulira ku V8 ensi tetambulira ku legacy. That's why every American president must have a foundation his legacy to go on. Bano Obama katonda abayambi ne bayina foundations ensi okusigala nga erinnya likyakola lero Bebe Cool njagala Bebe Cool olwalira aveeyo atunulire ku Bobi Wine Bobi Wine yamuleka Bobi Wine golwanagana naye olwanagana na ligase kati ebyobuyimbi yabivaamu ali ku ligase atusanyusa busanyusa ajukira kiri waliwo ekintu kyafunye bano banne kye batakola ki kye batannaba kulaba President Museveni ku ssaawa ya leero n'abawala na Bobi Wine tebamwalana kubanga nti Bobi Wine tasobola kufuga ggwanga lino wabula okubeera nga bw'ogenda mu Washington bakumanyi bw'ogenda Japan bakumanyi ng'olimu na Uganda Amama Mbabazi yali akyagala era yali agenda kukifuna Amama Mbabazi was respected bwe yatuuka e China bamukolera guard of honor ndoza bibimu ku byatisa president he had a lot of Chinese influence president wa Argentina ate mutabani we yali agenda kufumbirwa mu family yani ya Amama Mbabazi Ramaphosa owe South Africa mutabani we yafumbiddwa muki najja nano na mwala wani there is something ekitagulwa sente naye Bebe Cool ye kakati Bebe Cool ye ali ku Bebe Cool list kusiba malasi awukurashi yu analisi ye abayimbi gyatera okukola ebyo ebitaliimu ogenze mbukwembase yaba Nigeria naye bano butasoma kibi Bebe Cool singa yali talina sente oyo mwana yandiroze sikwogera mu bubi olwaliro ku ssaawa ya leero bw'ogamba nti gwe buli kimu ogenda kiyingirira kusaasira balamu mubi olina entalo z'omwenaalemu Bobi Wine mubi zonna zikulemye okumaliriza mu embase y'e Nigeria oyingiddeyo ngaani Abanigeria bamugobye bamuweza aye diplomat foreign minister waffe ya apologizing Bebe Cool atwala y'amalasi Nigeria nsi y'amaanyi it is the biggest economy in Africa bayina baddangote bayina baani Bebe Cool muyimbi kyowe Nigeria gwasinga the richest African is in Nigeria ngojja kwata omunansi waabwe an American cannot be subjected to foreign law because there is what we call American hegemony America tetujoze kubanga nsi y'amaanyi netujeetaaga the law of insatiability oza lwaki mu UN ebajoga ekyasula League of Nations Germany ne Japan kuvaamu these were powers ekibiina ne kisigala ttayunga kyerere kakati America olwaleero bweva mu UN kakati Bebe Cool bwava mu Uganda tufiirwa ki kitubuulire the law of insatiability tumwetaagira wa nti bwaba taliiwo kakati tuze engalabiyo wansi bwaba tuliwo tiri kyekutukwetaaza toyina legacy okugenda mu a celebrity to be famous to have a legacy byawukana si byebimu everybody can be a celebrity gwegenda weyambule ku street ogaite page yange bagiyita gundi they will follow you
Bad black is highly followed. But is highly followed bad black. Olwokunama okuwemula and ina following. Mpulira. Babuloga balina following. Mpulira. Kakati n'olwekyo Bebe Cool kyalina okukola. Nze Katonda yanyamba nti omuntu yenna obeerayo ne beeweebuuzaako. Mpulira. Nti really can you take a camera ku consulate yeggwanga eddala kwembase nga n'omwana omuto akimanyi tebeekubisizawo bifaananyi ku British Embassy oba kwembase n'emu gwe olw'amaalogo kitutte kamera munda babadde bajja mulaawo Bebe Cool babadde bajja mulaawo kwa ye musajja wattu olw'obutasoma nnyo toyinza kukyala mu Embassy Nigeria nga oli mu t-shirt embwekkusa ekyo olinga agenda okusala egundi olinga agenda okusala embuzi mu lufula n'ebyo ebiraasi byo to represent embu tugenze kuteesa go representing Uganda okola ku foreign affairs mulekerawo kutwaza ensi yaffe mulekerawo kutwaza ensi yaffe Bebe Cool mutuswazizza ekimala bamba temwasoba mugende mwebake you are representing Uganda diru erigwe wajibaddemu naye bamulabe mbu yajibaddemu ate gwe tomanyi kye bagoba babadde baagala babawe ku ssente Bebe Cool ebibayingiza muno si kulwanira music industry diru nabo babawe ku ssente oli omunene nyinisi omukyalo eyaleeta amagye gakuume mbu bamutiisetiise atiisibwa bwe yatuusa obikola institution nya airport n'esirika Immigration Internal Affairs n'esirika n'akuba Foreign Affairs ku ttaka wano Kavulu president yagate tugenda kukkiriza nnyonyi yonna ne barracks za attack buli omu abeere gyali Kavulu teyapangisa Ethiopian Airways nadda wano yagikomyawo nadda wano nga tewaliwo gwe bakkiriza ku kisaawe kakati gwe Bebe Cool mu lutalo luno toli mpologoma mbu bagende ku media batisetise abayimbi ensi yabata wano Bobi Wine bamugana okuyimba manyi bagamba ffe tuli mu byabufuzi nga tebamanyi bamuganya okuyimba bagamba ffe tubyesa tuli mu byabufuzi ffe tuyigire byabufuzi nga tebamanyi n'ogula toilet paper byabufuzi kuba bosasudde omusolo batunulire engalabizo omutwe zino ffe twabata tubalaba bulabi Bebe Cool babadde bajja mukubirayo ne bannamulya bamuwerekedde tebalina magezi you enter consult the other is a Nigerian embassy. Nigeria since you have private land. This is private land. To meet an ambassador in the US, the ambassador must be summoned. Era wano foreign affairs yagamba to summon his ambassador we Rwanda. Naseka. Naga me to be summoned by the foreign ministry. Naseka no kuseka. Banange. Mwensi ya mwemba mwajono nga music industry ya mwemujiriddemu ebinyeebwa olwaleero abayimbi muli mu politics bwe mutamanyi na kumanya olwaleero abayimbi musabiriza Bebe Cool obate nze nali mu P3 nga ndaba firimu nga bagamba omunansi w'ensi emu bwadduka n'atuuka ku Embassy ne bw'oba obadde omugoba kikomye does he get even the general knowledge to understand it doesn't know international law tabimanye bya international law tabimanyi bambi yagenze kiro mu katishati embwekkusa eki mbugwe Nigeria wano Uganda isinga okwetaga Nigeria GDP yamwereki nga namwe ebyammwe Uganda olwaleero ekolaki nga Nigeria yatulemu okukola singa si bali abana Kenya okumanya Uganda mbi Uhuru Kenyatta yatuyamba n'atuzimbira seaport inland port e Naivasha nagati bannange ebintu byammwe biremerayo e Mombasa naye nze nga president w'eggwanga bibalema okujjayo kamba yambe mbibasembereze nakaterere line tezimbibwanga standard gauge rail eyaffe tezimbibwanga Tanzania pipeline yagimala eyaffe tezimbibwanga kakati gali amawanga ga Nigeria bw'oboze kwogera na ambassador we Nigeria you must have some weight and intellectual weight Bebe Cool yani ebyo ebiyimba byammwe bye muyimba bikoma wano bogolako this is a brand new release wano mu bagwagwa bamwe bali aba Nigeria their brands Nigeria amaje gayo kubanga Egypt is the African power kwa yo Egypt Katonda yagiyamba etula mu Middle East ate netula mu Africa kwa Egypt yasalagana ensalo ne Israel mu Sinai desert Egypt America bajagala nnyo olwa Suez Canal kubanga 80% of the world oil eyita wali era NASA yajigalako mu history kye tuyita tropical aggression Israel yamulumba Bungereza ne mulumba ne Bufaransa ne bamukuba ngolwa abalasya bamuwaga kakati mu nsi endala ze bamanyi Ethiopia bagimanyi olwa ekitebe kya EU
Nigeria bagimanyi fe twasomanga obutabo nga ba Nigeria be basoyinka be bawandika obutabo bwa literature batusoma wano kinuwa chebe bo bonna ba Nigeria mutemuyina n'obwamwe bwabalema okuwandika okurespectinga ojomanyire Nigeria bana abayimbi bamanyi bepankirako ko abamanyidde ebyabwe wano ebyokulwanagana the foreign ministry of Uganda should take, because we were ashamed to the fullest. You invite somebody, you protect that somebody, and then you arrest that somebody. Mukayumba Kemba. Oyo Nigeria mumusibira mutie kitali. Put him under house arrest. Kuserena muhoteri ye mwe muteka house arrest. That's how they treat people from other countries. Mani tukoye ebintu bino okuswaza amawanga gaffe ensi bwezi twe bwezikola ne mumuteka under house arrest ne muwa security ne mukuma because is now a monopoly of the foreign affairs ministry. Abavudde mu bano bakadeideyi simanya gundi na tweetinga mweteri abamanyi abayimbi ba Uganda teri abamanyi woba yagala kulaba nteri akumanyi ugende Washington olwalero tambuze ebigere olaba waliwana akuvaako Bobi Wine wano gwe bamanyi genda Nigeria yennyini genda wano mu Africa babamanyi kuki ono Chameleone gwe bali bamanyi ngakuba ennyimba nezikuba East Africa yonna naye kasita yatandika okufukamira ekapeeka ayimbye tubonga naawe ate afukamidde muzayi tuli bavu muzayi nkulopya oyo n'abantu ne bamugjamu obwesige image n'ebintu bino bituluma nti tebikolebwa bantu eggwanga lyaffe lifa nti foreign ministry esidise Bebekulu ngali mu malasi ambassador bamumitinga na malasi osibye ebirasi mu t-shirt embwe kusete n'ekijini you go in a suit you go in a suit. This is now a diplomatic thing. This is now a diplomatic flow. Saudi Arabia yataka soji munnamawulire Saudi Arabia na yesinga Saudi Arabia teyina manyi ntenda diplomatic power si ekintu ekyo kyandigituddemu of course Bungereza neto obulangira we Bungereza Diana everyone buli neba yina kakati eno government etasobola nako esindika Bebekulu muntesegana za wani musindise ku ye Burundi ne Nigeria the biggest economy in Africa Goodluck Jonathan abasajja bafuze Buhari aliko esente zayina ziriise ebibuga 7 ebya Uganda ziriise ebibuga 7 bali sirevo yammwe mu music industry yammwe mujononye obeera otya munsinga produce Abitex ne Bajjo ne Balamu mbube bategeka ebivulu eyensoji beeramu otya look at them soko batunulire bambi ensi yammwe mwajonona musirise ku ngalabi zammwe tukoyo kono n'ekitibwa ky'eggwanga lyaffe for us we travel we go to those countries to do business neno gyo passport yono tanogiraga mu bantu aren't you the country that arrested the musician who came to sing for you after inviting you invitation no kamba mama zinavudde Kenya eri twayiseeyo buyisi gwegenda olabe endagaano gye twasayininga ne Rwanda mu kodi lino eggwanga terina ba diplomats in fact Tanzania yesinga mu East Africa Magufuli yagana COVID nagamba taliyo wawulira abazungu bamuteekako sanctions but no of recent ba promoting the economy they know Tanzanians have diplomats Odinga bamu omulimu mu African Union simanye yakulira development Odinga agenda okutuka mu African Union omanyi nti yali si president just opposition leader Kenya bamu isa mulyango gwegumu ne opposition ne ba president ba Africa ngaita mulyango gwegumu these are people who have built their images across the globe Odinga tulane Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne banyumya ngatono yagenze but diplomats be Kenya we bajja wano bakubuuzaako you are nobody just exaggerated things byabazanyiramu tebabimanyi bamulaba Jone mu lukiiko lw'endale mwali emunyonyo ng'akuba kikono okufuna kaadi abasajja abo kakati abagira bennyini bamugenda emunyonyo ku manifesto road ensonga zino si za kuyimba mwe ebyammwe mwabyonoona ebyammwe mwabita mwayimbira mwami Museveni tubonga naawe n'ategeera nti music industry ina amaanyi gwe mbajendira ayingako fashion zine ziyingiramu abasuubuzi ebyo bya design ne beerwana tebalina bukulembeze
nosanga ekapeeka batudde ne genosale abatunda embaawo bazze geno nagaba ne kasoke meeting abatunda embaawo kuba bali organized mwe musoke mulindeko mwesorting ye yensi gye balimu kakati munnange ekyabaddewo it wasn't the role of musicians kino kyabadde kitiibwa kya ggwanga where the foreign ministry could take over the whole process naye tebyabadde byakuyimba let the musician go tumuwerekere n'okumuwerekera omunigeria oyo addeyo ffe twesorting who commanded the military to guard the what? The concert. The owner of the hotel. How did the dinner turn into a lounge? The people who attended, which criteria was used for them to attend? How did they know? How did they know? Was there an advert? Who invited these people? Atena aba attendings. Bana banene rate mulina kyemujja bakola. Tebayina kyebagenda kukola. Badde bali mu boardroom. Badde bali mu boardroom kalantini. Emmotoka ezabadde ziparkinzeewo. Kakati munange ensi bwetuuse kakati president Museveni baranga nti gundi yategese ekivulungaga ani yakitegese nti gundi his excellency twabadde mu board omati Uganda erimu abana n'ebyana kati bano babebe kulu bo bajja kono kitiibwa kya ggwanga bana abasajja tebakyafa yagenda ayirewo bali omubiri yayirewo bali yaswale bafubotule olw'abaana b'abanene ffe tetujja kubyogerayo yategese ekivulu ekyo mwana wa munene ensi mumanyi bajja muvumbagatira mu gavumenti eziddako olw'okuswaza ekitiibwa ky'eggwanga olw'okonoonanga bizinesi z'abantu e Nigeria abantu basubulira Nigeria abantu bakolya bizinesi Nigeria temusobola kutwepankirako nti mwe mukoye boardroom mutegeke ebivulu abalamba bakwate nga Bobi Wine yemu mukuba embooko olw'abantu okujja wiringire ebyana byamwe ate mulungaawe wali buli mugagga omufere betaaga okuzingako emulungaawo buli gwoyagala ina ddiru omusanga mulungu ogambye baana babanene ani anabazingako bazingako mu gavumenti eddako bajja bakwata ntize nyemerere wano defending nabaddeyo mu ddiru n'abagenza okuloopa omusango nabo baagala ddiru babawe ssente waliwo nalumirirwa music industry olaba mmwe mwennyini musobodda you make a press conference as a musicians after sitting in a meeting nemufuna buli omu n'atweetinga oli n'atweetinga oli biye byatwete yatamanyi tibireetera bana Uganda ebizibu abali e Nigeria Abanigeria bakolere fujje South Africa wano ne Shoprite katono bagigobe Nigeria bano siba bantu bakwegendereza nyo waliwo amawanga ngoino Boko Haram eri Nigeria ewamba abawala 12 ne balwepinga ne kubaone ganti nona n'abalala wano security ya mu Uganda muyina security ki Boko Haram ebakangemu Boko Haram ebakangemu bote mutuletera bizibu Uganda ine bizibu ebijimala imeji ya mwe yafa singa aba Nigeria bebayina namba zaba bayimbi bakubatwalize mu Uganda ne bagiteka ku ttaka they are followed all over the country gwe oyina following ya millioni emu bo posting ekifaananyi ofunayo wanuke bantu 10 kwa bali baakuta bali bakufollowing basigalawo ne baakuta bokyala ba numbers ne baatema omayita solo kwa nenga baatema no ekifaananyi yasoka ki promotinga asika ki boostinga nafuna likes 10 the foreign ministry tukoze bubi nnyo kyasize ekifaananyi ekibi Nigeria is a country in economy esinga mu Africa there are credible people here who are doing businesses in Nigeria don't turn this country to be a country of mediocres. Njagala tubeere nga tutemberera okumaliriza programu yaffe eno nga mbuuza mirundi alongside mubandi mugobye misi badde bamutira abanaje badde bagenda mulaawa yayisewe misino ne bannamawulire singa babavumbagatidde bako nevuga ku Nigeria nyimba ne bakasuka ebwe obutasoma bwamwe namuddewo ne musoma international law what it means to go to foreign a foreign consulate. Well, how to go to a consulate. Njagala tumalirize with the way forward. What should we do for the country in case of the youth activists mwe mukiche mulaba ekino okolebwa nga tumaliriza program y'olwaleero? One we thank the youth abavubuka bali baga Bobi Wine tamanyikiddwa mu byalo Bobi Wine yakutte kati ku population yebadde eronda mwami Museveni yeyo mu byalo badde bavuma otwebaka otulo nti abakadde be bakumidde omwami Museveni naye kye tulabyeko mu byalo abantu bafunye political awareness ekyokuli Bobi Wine ekizibu kyalina is to turn votes is to get voters obafuula obululu olina abawagizi n'abalonzi baawukana oyinza okuba n'abawagizi nga tebali mu voters register
kyogamba nga bayina Bobi Wine okuba n'abawagizi ayina okuddira abawagizi abafuula abalonzi balonde mpulira Bobi Wine ayinza okuba n'obuwagizi naye nga tebaatwala budde genda kulaba nkalala oba mwendi naye nga baagala okukola ki awareness erina kuddaawo tibannaffe mugende mulabe oba okola ki with the hardness of the European Union n'America okuteekawo sanctions kuba basinga okusupportinga government 60% of our budget is supported by Americans police amajeme abantu they are trained by the Americans equipments zetulina ezisinga obungi kubanga ya America bwe kuteekako sanctions n'amawanga amalala gali mu Bulaya oba tokyasuubulayo kati America ye ingeze kuteekako sanctions ne Turkey tekuwa ne Sweden tekuwa bonna tebakuwa you have kyekiruma Iran era Iran esinga tebadde China Iran singa efeesa Iran Katonda yagikolera ekirungi nti esalaga n'ensalo ne ba superpower bonna India Russia ne China kati yekozesa tekinologiya wa bonna nti ebintu biyingira ekiro okuva Russia ne biyingira ekiro Israel yekka yagisobodde kubanga omuyudaaya yasse scientist wa Israel ekyaleese empawa mu nsi yonna nabadde ndaba Al Jazeera kyatiisizza ensi yonna omusajja bamukubye essasi nga bakozesa saabu machine gun etudde ku satellite kibadde tekirabikangako kiba kitegeeza nti omuyudaaya asobola okuba konvoyi ya President Museveni n'agimalawo nga tebamanyi kibakuba nga emmundu eri ku satellite omuscientist wa Iran kye bamutidde mu Iran mwennyini emmotoka okumanya eri gundi yabadde accurate baagambye mutazi we yabadde amutudde wano go tegamukubye bamukubye amasasana accurate yeye kago badde baagalamu mu mmotoka naye ng'ekimukuba kiri bannange ensi buzituusaawo ffe tukyali oba tuliwa tumanye nakumanya olusi tuli basanyufu nti waliwo ebintu bwe biti ebichekinga kwoyo alowooza nti wali kiyinza mukwatako kakati with the powers of European Unions and American sanctions President Museveni bamuwangudde amanya sijja subira nnyo violence waliwo amajebe gagenda otyokola kwa kati galiko sanctions embwa bagiwanguddeko erinnyo manyi kyekirungi kyadde kyensi nti buli omu alina amukola ki ennyama erumisa ludda kati De Santo yali mugagga nnyo okubasinga bano in fact De Santo yalina amaanyi nti Rwanda ne Uganda wetwagenda okulwanagana ekisangani Congo Mugabe ne De Santo be baatugobayo era seewunyiza nti endagaano ya Rwanda ne Uganda yasayiningiddwawo Angola okujjukiza President Museveni nti eno endagaano bw'ogivaako ebyaffe kwa Angola nsi ya Sadaka embirigo ebyaffe bya mbirigo battlefield ebeera Congo kwe Congo twakalwanirayo entalo nnyingi naddala wano ku Eastern border ate awo mpagirira President Museveni mu lutalo luno olw'okuprotectinga Eastern border yaffe Kivu Bunia abayekera baveeri ne bajja ne batigomya abantu ne basala ensalo ne batta abalonzi ku abavubi ku Lake Albert. So when it's a security threat, I support President Museveni overseas, but with the sanctions zino kye tulina okukola kukuuma mirembe na kulaba nti tuli mu nkalala z'abalonzi national ID ez'abamu zaggwako tugende twefuule tuve mu bawagizi tube n'ebisanyizo ebinaakola ki tuve mu kuwagira mufuuke abalonzi tufuuke abalonzi kyekyo singa obukulu tuve mu kuwagira tufuuke twetegekekera okulonda nga tugenda ne tutunulira mu nkalala z'abalonzi ne national ID zaffe okuba nazo okulaba nti tusobola okulonda tufune voter turn up ey'amaanyi. Of course mbadde Kanka Kapita ku lwa TM Online Television tubadde tiimu nene nnyo this other side mbeebazizza nnyo okuba abalabye abalungi mwongere okutuwagira. TM Online Television is still here all the way to where you want it to be. We are not yet to give up and we are not yet to be threatened. Njagala okubategeeza mu mbeera yonna tujja kusigala tubaweereza. YouTube zaffe mubagala zibisoboka tebalina maanyi ago. That's something. That's a town talk. It's a town talk. Malwa talk. Some simple talk around town in the papers.
twagala okubategeezako we'll keep updating you mu mbeera yonna. Ate ekyokubiri mwani Kaka kangamaliza abantu tebalowooza ati babebe kulu tubawalana tubabuulira mazima of course nti tosobola genda ku Nigerian embassy ne bannamawulire ng'oli mu t-shirt embwe kuseeki. Respect our country, respect our image. If you have got a chance to represent us well, of course. Bano abaana badduka emisinde batuleetedde zi gold medals. We are known all over the country, all over the world. So Uganda bannaffe muleme kugitwalanga faamu zammwe. So ekitibwa ky'eggwanga kye tusinga okufaako ennyo kubanga kikola ekintu kinene nnyo naddala abakola businesses ebweru n'abazikola wano. Namulidde Bebe Cool obutasoma bengaga nti Abanigeria batwetaaga nnyo n'okusinga naye Bebe Cool genda osome economics. Bebe Cool genda osome economics tuveeko tuviireko ddala. Mbu Uganda yeetaaga Nigeria yeetaaga nnyo Uganda. Adult education. Nga bajjeno baffe basiba Nigeria mu academy zaabwe. Uganda muyinaki. Eri Nigeria erabika yakusatu mu maanyi. Power. Baina professional gundi. Even the music industry yabwe yenyimba is the biggest. On the land. Omwana bannange banne Bebe Cool sirika ko twesibyeko nnyo tulekete wasoma emakerere waba waggule tugenda naffe ne tudone tukola ku research nasoma psychology nene nama manyi ku byamateeka main library babera mu bamalaya na kunwa malwa ne baba wobuzindalo boogere genda osoma international relations Bebe Cool totumalako mirembe adult education jeri mu byesomesa ebintu bino ojoyogere nga oyogera substance nti amawanga gakonegetinga gatya ekizibu kino kyali kibaddewa omuyimbi Muteeka under house arrest Serena as you negotiate your the way out the mistakes that you made ne bali ku Twitter buli omu kyasanga kyayogera Kurati online yes Abakowa tusiibudde werabo ngo twesibyeko